Kyalo Mulajje ekisangibwa mu Nkokojeru Town Council mu disitulikiti y'e Buikwe kyawunye evvumbe ku lw'omukaaga. Minisita omubeezi owa microfinance Haji Haruna Kyeyune Kasolo bwe yasitudde ebikongo okubimalayo mu gavumenti okumuwerekerako ng'agenda okwanjula ewa kabite we omugole. Omukolo guno gwabadde ku Kyalo Mulajje ekisangibwa mu Town Council y'e Nkokojeru mu disitulikiti y'e Buikwe. Minisita Kasolo yayanjuddwa Dr. Ruth Biyinzika mu maka g'abazadde be, wabula ng'ono olw'okubuuka ne Haji Kasolo abadde Ruth yakomekkerezza nga ye Aisha kati. Dr. Biyinzika ye Project Director mu Private Sector Foundation Uganda. Minisita Kasolo yawerekeddwako baminisita kumpi bonna mu gavumenti abakulembeddwamu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ssaako ababaka ba Paalamenti abamu banfanfeebe. Fred Mukasambidde munnakibiina kya DP ye yabadde best man wa Minisita Kasolo kyokka nga ne ssenkaggale wa DP era minisita w'amateeka n'ensonga za ssemateeka Norbert Mao naye omukolo guno teyagutumiddwa mwana. Abayimbi okuli David Lutalo, Papa Misa Kisemakula, Catherine Kusasira ne Stabwa Natolo be bamu ku bakyamudde abagenyi. Akabonero akalaga omukwano ogw'ekimmemmette gwalina eri omwagalwa we Haji Kasolo. Dr. Aisha yamuyiyeemu enzirusi gye yamusaba okululidde okuva mu kaveera ekika kya Range Rover. Olwo abazze ku mukolo guno ne batandika okwogera obwama. Mu kwogera
Kasolo yagambye nti yasazeewo abadde Dr. Ruth okumutuma erinnya erya Aisha olw'amakulu agali mu linnya eryo n'asuubiza okumuyigiriza eddiini ey'Obusiraamu naye mu kiseera kitono abe nga Qur'ani agikuba budinda. Nsaba kutwala omukisa guno okukwasa emmotoka eno mukyala wange abadde Dr. Ruth kakati Dr. Aisha emmotoka eno nayisaddeko amannya gano nga akabonero akalaga nti Aisha ejja kuyigiriza ne bamateeka bajja kuyigiriza Aisha oyo yali atya, yali eyisa atya, yakolanga ki eri omubaka waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oli wa muwendo nnyo kuba n'omukyala yali wa muwendo. So kino ekirabo kino nga banyina zeboogedde n'ebimuli bagenda okukuwa ekabonero akalaga nkwagala nnyo era nsiima byonna byokola n'empisa zo. Nsaba Mukama Katonda atuwe birungi byokka. Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala yasiimye olw'enteekateeka eno ng'era ono ye yakoze omukolo ogw'okwanjula ebikonge ebyawerekedde Minisita Kasolo eri abataka abeetabye ku mukolo guno. Ono ye Minisita wa State wa Health eby'amalwaliro n'eddagala. Tata waffe tata bwe bali kutwambuza otwakalubirigana kamwe balidde ddala kaneebaza aboogezi bombi eruyi n'eruyi mwe bali kutawogera bibitira ne mwogera bulungi. N'omulungi Dr. Aisha naye yayogedde n'asiima kabite we olw'omukwano gwamulaze bwakkiriza okugenda n'amwanjula mu bazadde be n'atabeera nga bali abasuubiza ne batatuukiriza. Honorable Haruna Kasolo naye ate abasinga obungi bakimanyi kimuyita bebe kubanya ebinyayo kakati bebe wange kwaniriza nnyo webali kujja webali mutamaswaza ate webali kunjagala ate webali kumbeererawo n'osapootinga oba omukyala kingi kubanga abaami batini basapootinga bakyala baabwe. But my husband is the one to me. No ratio, one is the same. Transparency on the whole community. I tell you, one of the people that njagala bakakasa nti omwami wange wagala nnyo
Ssaabaminisita Nabbanja atendereza abazadde ba Dr. Aisha olw'okulaba amakulu agali mu kuweerera omwana omuwala n'agamba nti abaana ababatasoma bwe babaweera obugaali busewajjulwa mu kwanjula bo abateekubako njawulo ne baweerera abaana mu kwanjula babawa mmotoka zikapyata. Mwebale kugunjula, mwebale kusomesa, mwebale nnyo ate n'agamba ki naye nga kyemukoze tukikoze siriyayolesa ki mwebale kusomeseza mwana mwebale nnyo n'abazadde abali wano bw'osomesa omwana n'omwongerako bali tebalita vali addition. Minisita w'ebyobulamu waali, minisita w'education waali, mulaba ebivaamu nti mu kifo ky'okuleeta ebita by'omwenge baleeta Range Rover. Ate waliwo n'ebirala era bibagambye nti ngabe si kyekyo nti n'ab'okukyalo bagenda kubeera bulungi. Entebe ezo sizakukyalo ezo abawano entebe ezo zammwe chairman wa movement nawe akagaali kazze ebakiramani mwenna abali wano ate mwalabira bulungi omwana ate ne museyi mwenyini bagande naye tugawudde akamotoka katipa wekalisito kakati awo bw'oweerera omwana dokita tebamutwala ng'oli Prime Minister babaawo kubanga yakola ki yasomako njagadde tusobase omulamwa ogw'okusomesa omwana. Osomesa omwana wo tomanya ebiralo birekerani Katonda. Kati ono Aisha ye embeera munnaye mugiraba namu embeera yeeyo mugiraba bw'aba ayogeza oba mukitegedde bannange Aisha nze basaba kimu okukuumagana nga mweyagala kumanya mukwano kumanya enkolagana ennungi omwami n'omusajja obukozi ebisoomooza bikola ki naye bwe mubanga mulina omukwano era mubiyitamu tuli ffenna bannange nze mbagaliza emirembe mu bufumbo bwammwe mukulu Haruna ne Aisha olugendo lwe mutambise ate olutukuvu ffe eno mu gavumenti Haruna tumwesiga twesiga Haruna nze mungu emmenyeza NRM zetumanyi nti bw'aba atambula ffe tumanyi nti Haruna gyagenze era ajja kukola bituufu. Njagala okusiima kukola emirimu gyaffe egya gavumenti owataliimu kutya ate owataliimu obuli bwenguzi owataliimu ki. Haruna y'omu ku baminisiters betwesiga mu ggwanga namwe mwenna tubesiga naye olwaleero lwa Haruna sijja kwogera ku mulunga kimanyi olwalibonakale oli w'amaanyi nnyo naye kati lwa Haruna General Kasajja ali General Katumba kubanyi jjajja oli w'amaanyi naye kati twogera kwani kumanyi ensonga. Njagala okubasabira Mukama Katonda awangaaze mu bufumbo obutukuvu ate muzaale abaana bazaale bannaabwe senga neyanziza gavumenti yaffe ekweyanziza ab'ekika ekya Haruna Kasolo bakweyanziza webale nnyo okulera mwana webale kubuulirira kubanga watukira okulaba balabya omwana omuto wati ekitegeeza abaddemu n'amatiza kyokiddamu ekitegeeza omulimu okukola mumukise nga bako obugambo kisebyayo kimu nti ffe nga NRM twalibadde tetulina mbaga nga zino naye obutebenkevu security kikulu nnyo era tukyenyumirizaamu nnyo nga bannayuganda. Bino byonna bisobola okubeera nga waliwo emirembe tubasaba ffenna tukuume emirembe